Oluvannyuma lw'okumala essaawa eziwerako mu Hotel Boulevard mu yasuze Masaka, Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga afulumye okwolekera essaza lya Ssaabasajja eri Kkooki mu nteekateeka y'emmwanyi terimba. Kyokka bannamawulire bamwetoolodde okumanya ogubadde olw'ensonga nti obudde bubadde buyise nnyo okusinziira ku nteekateeka ate nga n'enkola ya Kamalabyonna yakukuuma budde. Katikkiro oluvannyuma ategeezezza nga bw'agenda mu ssaza lya Ssaabasajja eri Kkooki ku nteekateeka y'emmwanyi terimba. Badde sala kwambala magetesi nga ndi mu hoteli naye kakati ngenda kusama magetesi nde n'emmwanyi kyekyatulesera kyetuyitako ekirala mutugoberere ojja kubiwa okera yasego wekitiibwa emirimu gibaddewo ndi muntu mukulu bamu ono omwana tamanyanga ndi muntu mukulu balina okunkuuma n'amaanyi wekitiibwa okukeerewa anti nyina emirimu mingi naye Kampala eriyo emirimu mingi Katikkiro yakwasaganya emirimu egyo. Wabula embeera y'ebyokwerinda ebadde si ya bulijjo nga Katikkiro aliko gy'agenda nga ku mulundi guno bibadde binywezeddwa nnyo okwetooloola ekibuga Masaka n'enguudo ezidde Kkooki. Embeera eno ewaliriza bannamawulire okwogerako n'omwogezi w'amagye mu nkambi y'e Kasijjagirwe Masaka, Major Flavia Namulindwa okumanya ogubadde. Obwaffe ng'abasekuriti obubadde bwakuwa bukuumi Oweekitiibwa Katikkiro asobole okutambula obulungi ng'olugendo lwe yabadde alutegese nti alinda Kkooki. Namulindwa ategeezezza BBS Telefayina nti baliko amawulire ge baafunye agatiisa ku byokwerinda bya Katikkiro Kkooki, kale nabo kwe kulaba nga banyweza ebyokwerinda bye asobole okugenda ku lugendo lwe era alumaleko mu mirembe. Naye kimuleetedde okulwawo kibadde nti ffe tumulemesezza okugenda, wabula tubadde twafunye amawulire okuva gy'alaga ku lugendo ssaza ly'e Kkooki nti wabaddeyo obutali butebenkevu oba ayinza obutabeera seefu ku lugendo olwo. Kyova olaba twamugambye agumiikirizeemuko tumale okutereeza ekifo gy'alaga era tusobole n'okumuwa obukuumi. Era bwe njogerera kati bwe tumaze okusekiwalinga oba okutereeza embeera gy'alaga mu ssaawa zino agenze mu ssaza ly'e Kkooki okulaba. Kamalabyonna abadde ne baminisita ab'enjawulo okubadde Oweekitiibwa Noah Kiyimba, Oweekitiibwa Enoch Kabembe, Oweekitiibwa Martin Seremba n'abalala. Mukuumaddamula ku ssaawa nga 6:30 yeetadde mu ddene n'ayolekera Kkooki. Peter Muweesi ne Robert Nsubuga, BBS Gambuuze.